program Omunnyo Ku Makya tugenda ebweru w'eggwanga naye kano tulengere bannaffe bano obubaka bwe balina tusooke tubujjewa tugende ebweru w'eggwanga tusookere Mukama n'ayamba munnaffe bakola Mukama n'ayamba sooka otubulire message ayina Mwami Sam n'ayamba ate alina kyekipya katale era ekyokunywa kitambula kitya akadde kano. Mwami Sam n'ayamba akola ebyokunywa bibiri ekisooka kye kya headmaster ekyokubiri kye kya Mukama n'ayamba buli kacupa kagula nusu 10 olwa Uganda genda ku dduuka lyonna erikuliraanye oba supermarket obasabe Mukama n'ayamba obasabe ne headmaster naye nga baweeyo nusu 10 buli kacupa bajja kubanga babikutuusako ebyokunywa bino byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu Uganda UNBS n'olwekyo nywa awatali bweraliikirivu bwonna binywebwa okuviira ddala ku mwana omuto paka kwoyo atuludde mu myaka n'olwekyo togamba nti nze emyaka gyange teginywa byakunywa ebyo nedda binywe awatali bweraliikirivu bijja kukola obulungi obutagambika okusingako ne bw'obadde olowooza abatera okukakaluka n'ennyo nga mukozesa emibiri ebyokunywa bino birimu ebirungo omubiri gwe byetaaga okubanga guzzaawo nate okubanga gweddaabiriza obanga gweddaabulula olw'amaanyi ago goba okozesezza yogerako ne Dr. Sam ng'oyita ku 07557 56 00 47 bw'osanga eri bize yita ku 078 17 16 ojja kubanga oli butoola ne Dr. Sam n'ayamba owa Mukama n'ayamba healthy drink. Ate mugelemba naffe aba Alif bano ba Alif biodigester eno company ekola okusima biodigester tanks ezo septic tanks ez'enjawulo bagamba nti tezijjula ate nga zisobola ekifo kifunda ddala teziganya kazambi kubeera nga akuŋŋaana bagamba nti oteekateeka kuzimba ssomero oteeka kuzimba kanisa oteeka kuzimba ddwaliro oba nnyumba z'abapangisa bayune bajja kuyamba okusimira digester gundi eno biodigester omukuŋŋaanya kazambi ebinungi bagamba nti egenda watono nnyo fuuti 3 ku 3 osigala nga ekifo kinanga kigazi bulungi kyobere togeseemu kubanga yo etwalako akatundu katono nnyo osobola n'okugenda ku lukalu oba mu ntobazi osobola basanga ku Odi Kampala ku Yuga Chick House omwaliro ogwokubiri room number emu bw'oba obeetaaga ate okuba essimu 0755 917324 okumanya ebisingawo be banaffe aba Alif Biodigester Company abazze okuyamba bannayuganda ku nteekateeka y'akazambi. Bw'oba oyagala kukola emirimu naye ng'ate ensimbi omusaala ogufunira mu $, bannaffe aba Al-Walid Investments Limited bagamba nti g'omwana ow'obuwala ssaako n'ow'obulenzi emirimu gino giri bweru w'eggwanga bw'oba olina passport emikisa gyo giri waggulu nnyo so nno naawe atalina passport bakwetaaza national ID awamu n'obufaananyi 5 passport photos 5 z'oba ogenda nazo eri bannaffe aba Al-Walid Investments Limited. Emirimu giri mu Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia era nga wenjogerera kaakano olutuukawo butuusi ku ofiisi bajja kubanga butereevu gwe bakolako teekateeka ekkalaamu n'olupapula ngenda kuwa ennamba ey'essimu zaabwe oluvannyuma lw'okutegeeza ku mirimu egiriyo. Emirimu egiriyo gye gino wammanga oyagala kola nga housemaid ng'oyambako ku mirimu gy'ewaka oyagala kuba kirina ku kisaawe ky'ennyonyi oyagala kukola mu warehouse oba oyagala kuba offloader ku Emirates Airways bagamba nti emirimu egyo weegiri wetwogerera kaakano omwana ow'obuwala naawe omwana ow'obulenzi alina passport emikisa gyo giri waggulu ate gwe atalina twala national ID n'obufaananyi bwo 5 kakati okumanya ebisingawo ogenda kubanga okubira bannaffe bano aba Al-Walid Investments Limited ku 0701 79 54 88 0701 79 54 88 bw'osanga eri bize kuba ku 0782 43 49 75 0782 43 49 75 oba si kyo ojja kugenda wali eri ebusega ku Junju Road wojja okubanga obasanga bannaffe bano basangibwa Busega aba Al-Walid Investments Limited bakutwala ebweru w'eggwanga ogende onogo enfimbi ate ng'ogifunira mu $. Kampuni y'empuliziganya ya M10 naye kujjukiza negenda maaso kwebaza nti M10 sent you yebaza abakasitoma baayo abasobodde okukiteekamu obwesige okukozesa enkola eza mobile money n'okugula bundles nga bali ku mpeereza eya M10 gateka enkola endala zonna eza M10 bagamba nti gy'okuma okukozesa M10 gy'okuma okufuna obubonero obwa sent you points oba obubonero obwo obwa sent you egenda maaso negaa nti weebale nnyo okubanga weegasse ku nkola eya M10 era ekwebaza nti sent you okulendawo M10 egamba nti yeetegefu
ogenda maaso okubanga mukolagana nayo emyaka emirala mingi nnyo egyo maaso nga muli mwenna ba M10 abagamba nti everywhere you go ate nga amateeka n'obukwakulizo bigobererwa wansi w'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission. Ate naffe wano ku Salt Media tugamba tuleetere ku bulango ngenda kuwa enamba z'essimu kosobola okufunira bannaffe abali mu administration ey'obulango osobola okuba ng'ojja gwe muna bizinensi alina akalango naawe atalina aka radio oba aka TV jangu wano ku Salt Media tukuyambe ttiimu y'abakugu eri okugenda maaso n'okuba ng'ekuwandiikira script n'okugenda maaso n'okukwatira vidiyo yaako paka gwe tukuwe ekintu ekiwedde jangu ku Salt Media tujja kukola bulungi ate n'omwaka guno tugamba nti tukyagenda maaso n'okuba nga tutegeeza abantu ku business zamwe. Salt Media ebuutikidde ensi yonna. Salt TV eri ku platforms zonna okuvira ddala ku DSTV eri ku mikutu mugatta bantu. Salt FM eri ku Salt Media app ate nga erina frequencies mukaaga okwetooloola Uganda n'olwekyo jangu ensonga eyo tujja kubanga tugikwasa maanyi okumanya ebisingawo ogenda kwogerako ne Dora ku 0702 117 117 0702 117 117 oyogeddeko ne Dora oba si kyo noonya Gillian ku 0392 17 57 84 njiddamu eri 0392 17 57 Salt Media ffe nnyo mwebale nnyo abalanze naffe ate namwe abajja tugamba nti jangu tojja kwejjusa ensimbi oba ozitadde mu ministry eri ku musingi ogwa Katonda ejjinja libalimu lyoba okozesezza okuba ebinyonyi ebiyitirivu byesisobola kubala kati. Ndowooza tugandike bwe lw'eggwanga tulabe eggulu erimu 23 agafudde olwaleero tutandikire mu ggwanga erya America olupapula lwa Guardian lufunira mu ggwanga erya Bungereza luwandiise ku nsonga za America. Pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump ensonga za impeachment oba okumugyamu obwesige Bannademocrat bazikwasizza amaanyi olunaku olw'enkya bagenda kutandika kaweefube ono okulabika nti bamugyamu obwesige olw'ebyo ebyaliwo ku kibuga ekyo Capitol oba ku kitebe ekikulu ekya Congress webate parliament yaabwe eya wansi wetuula abasajja abo abavaayo ne bajja ne bagenda maaso oteekawo embeera yali enzibu ennyo. Emisango gye bagenda omuggulako bagita charge of incitement of insurrection kubeera kugezaako kumwamulako gavumenti eri mu buyinza kati bagambye nti ye yakuma omuliro mu bavubuka abo n'abasajja abaalumba ekitebe kyabwe ekyo ekya parliament kati bagambye tebajja kumuleka agende bwatyo agenda kutandika olunaku olw'enkya ba Democrat mukyala Nancy Pelosi speaker agenda atandika okukunga bannaabo kubanga naye muna Democrat okulaba nti ate omukulu ono ne bw'anaabanga avudde ku bukulembeze bw'eggwanga emisango gino gimusangayo kubanga kati bateekateeka ate omukulu Joe Biden okujja ennaku 10 ezo zinaaba asoose ate mwagenda okutambuliza ensonga ez'okugula emisango ku president ono kubanga tekigenda kugenda mu Senate mu parliament eya waggulu gigenda kukoma wano wansi naye ye abasekeredde agambye nti enkya enteekateeka zalina kugenda mu Texas agenda kukyalako kulaba eri Mexican Wall gye bazimba etuuseewa era bitambula bitya ye ebyokumugyamu obwesige bagamba abakole ebyabyo byonna naye nziga kyakkiriza nti wajja kubeerawo organized nanti okusinga ebintu byali bya mikutu mugatta bantu bantu byonna bamuzibikirayo bulijjo wano tulina abantu abagamba tulumbe naye ng'ogenda okulaba kati bo nga tebabavunanga kataddanga muwadde okubaako kyayogera Instagram, Facebook yonna bamuzibikira talina wayogerera so waitawo segambe nti mukulu ate era besigama ku ekyo nti yakozesa emikutu egyo ali busy okukola ki okukuma omuliro mu bantu ne balumba ne beekalakaasi naye tulina abantu wano agamba tulumbe bulijjo tubalaba mu mawanga ag'enjawulo bo nga tebabavunaana era kuyiikiriza andi bw'ogwa musango ng'oli mukulembeze era bakukugulako fe abasigadde tusobola okukola nga bwe twagala kozesa emikutu egy'obuvunaanyizibwa mu oba oyita ate okulaga obutali bumativu bwo ku muntu yenna oba mukulembeze obaani okusinga ate okukola mob justice. Ku nsonga eyo yennyini eya Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya America okusinziira ku mukungu okuva mu kitongole eky'ebyokwerinda bategeezezza nti abantu 25 akadde kano banoonyerezebwako naye ng'emisango egyabaguddwako begibanoonyerezebwako gigwa mu kko erya terrorism bwe butujju kakati abantu 25 bo bamaze okubanga bambazibwa ekintu ekyo ekyobutujju era bagenda maaso n'okubanga babanoonyerezaako naye nga byonna bwe gugungo obwaliwo gye buvuddeko ebyo nno nga bikyali awo. Arnold Schwarzenegger omumanyi oli mulabi wa firimu yagenze mu maaso n'agamba nti Donald Trump oyo gwe mulaba ali bino wammanga ekisookera ddala he's a failed leader bw'agambye
ekyokubiri bw'anaaba avudde mu ofiisi mbu tebafaayo nnyo akabanga katono nnyo Donald Trump agenda kubeera nga avudde mu ofiisi naye bw'anaavaayo era ajja kubanga alabikanga an old tweet agamba nti bwabadde busiiwufu bwa mpisa bw'amaanyi nnyo omukulembeze w'eggwanga bwe yayolesezza naye Arnold Schwarzenegger yakozesezza ekyokulabirako eky'ekitala omanyi muzanyi wa firimu alayika yabikugukamu nti ekitala kino gy'okoma okitawaanya oba kitulugunya n'okikoona n'okiteeka mu buliro ate n'okisuula mu mazzi ate n'okola ki oba okyongera maanyi n'obwogi bubeera bweyongera kaakati yakozesezza ekyo ng'agezaako kunnyonnyola demokrasiya yaliwa mu ggwanga eri Amerika agamba nti buli lwe bagenda mu maaso n'okubanga bakoonako bakwatako obanga balinnyirira ku demokrasiya w'abannansi b'eggwanga eri Amerika kino kyongerera ddala okubafuula ab'amaanyi ababadde basuubira nti bagenda kubamalamu tebaliko n'akamu ke bayinza bakolako avuddeyo ne yeeyama oyo omusajja mukulu Schwarzenegger akuze kyekyo kyennyini ekifaananyi latest avuddeyo ng'akuze agamba nti yazaalibwa 1947 omusajja mukulu oyo kakati avuddeyo n'agamba nti ye obuwagizi bwe ne president omulonde kati gwatijja naye yaliko Joe Biden agenda kumula yoddaaya ate akuze semama Okay. Avuddeyo n'agamba nti ye obuwagizi bwe bwonna buli nani buli ne Joe Biden era presidenti omulonde atuuse n'okujuliza ebiseera eby'abannazi ebyaliwo n'agamba nti bino byonna president Donald Trump byakola byakugenda mu maaso n'okubanga bimujjukiza ebyali ku kitaawe mukadde ako ba mu kaseera ako n'avumirira ekikolwa ekyokuviirako abantu okuyiwa omusaayi n'okukwatibwa mu ngeri y'ekyeyonoonere bw'etyo naye si bwe gusoose mu ggwanga ery'Amerika abantu okugenda mu maaso bwe batyo okwekalakaasa mu mbeera bw'etyo byaliko ndoza ne mu 18 eyo naye ntunoza ku kino tulwakuba bali balumbanga baddugavu bakaddugala okwekalakaasa bwekutu balumbanga baddugavu bana abalala Black Americans naye okuba nti kino kyawawadde kubanga babadde bazungu na bazungu abeerumbi nga bagamba nti lwaki ate omuzungu alumba muzungu munne omuwaiti nalumba omuwaiti kubanga oli balumbanga nga ba white balumba ba African oba ba black niggers aba babeeranga baliyo Black Americans nga balina race ey'okusosola mu kala oba mu langi zaabwe naye ku mulundi guno kyawawadde nnyo kulw'okubanga nti ate capital bwe beerumbye balumbye nti bano babadde bazungu na bazungu nga n'agenda okujja yennyini abaddeko muzungu n'ajja muzungu so kati awo clash kyova olaba nti kyawawadde naye nga si bipya ewaabwe okulwanagana ne mob justice egenda mu maaso okubanga ekolebwa gun violence biki byonna ebyo si kipya era bo tekyabawawaza nnyo lwakuba nti ku mulundi guno ate musajja mukulu yalabise nga ataddewo resistance eyo rigidity yataddewo naga nti sigenda bwento naye kyadde akyakkiriza nti nga abiri wajja kubeera peaceful transition era nja kuwaayo obuyinza omukulembeze gwatamanyi yagamba tamanyi yawangula naye nga ajja kuwaayo obuyinza omuntu yenna yetegeza okubanga akwata entebe yo nga abiri n'abasigazayo ennaku ntono ddala ennaku nga 89 ate omukulu Joe Biden okujja naye akwatemu nga president wa 46 ow'eggwanga erya Amerika. Bogede ku nnyonyi eno eya Indonesia eya crashinze mwafiddemu abantu 62 ya Boeing 737 mpozi okwawukanako si Max ngeri yakola akabenje akasooka eno just Boeing 737 kubanga ndowooza Boeing ya kampani ate ebintu byongedde ogitabukira gyevuddeko awo obaddewo enteekateeka nga Max bagala kuddamu zitandika okutambula n'ate eyasooka okusituka era babasalira ekibonezo ky'okuliyirira okuliyirira ebyali mu Indonesia n'ebyali mu Ethiopia kati ate abalala kati baba n'ate n'ennyonyi yabwe endala eya Sriwijaya ya Indonesia yali yakasituka eddakiika nga 4 zokka ate neerindigula mu liyanja mu Semayanja naye nga cockpit ezuuliddwa oba akasanduuko ako akatereka amaloboozi okwongera okunoonyereza ddala kiki ekyasembeyo okwogera era obuzibu buyinza kubanga bwavudde ku si Boeing Max naye nga neno eri Boeing 737 naye ng'ezaavirako akazibu mu Indonesia eya jet eyo eyatokomokeramu abantu abasoba mu 10 era naye yali Indonesia naye yali 737 Max eyaviirako naera embeera enzibu mu ggwanga erya Ethiopia omwaka wa 2018 zaastolinga oba bazimiza entambula zaazo omwaka oguwedde gwonna badde bedyabulula mpolampola okuddamu okutambula ate kati zino balaga nti waliwo ekizibu ekizirimu zonga zo mu nkola yaazo
era nga zaagala kugenda maaso kubanga banoonyerezaako naye ngaekitongole ekyebyentambula z'ennyonyi mu nsi yonna kigezaako kulabika kinoonyereza ddala kiki ate ekyaviiriddeko eno eyabadde yakamala okubanga yakasimbula eddakiika 4 zokka na Ethiopia yali yakasimbula neyerindigula abantu bonna abagirimu ne bafa naye Airjet ya Indonesia era nayo yali yakasimbula kati nene yabadde yakasimbula kati bagamba nti kiki obuzibu ddala buli luddawa naye nga cockpit eyo bagizudde waakiri n'emipiira egimu baluddeyo n'omupiira ogumu naye nga bwe yagudde yasaanyeewo bagezaako okunoonya abantu n'ebyo ebirala byonna ebigikwatako mu alipoota ne batandisa okuba nga batandika okutaganjula olunaku lwa leero kitalo nnyo mu ggwanga eri Amerika bagamba nti ekya gavumenti okuleka amasaza gagende mu maaso n'okuba nga gavunaanyizibwa butereevu ku nsaasaanya ya vaccine ey'ekirwadde ekya COVID-19 kirese abantu abasinga obungi nga bennyamivu nga beeraliikirivu nga bamaliddwamu amaanyi era nga tebakyamanyi kye bazzaako naye ng'embeera evudde ku ki abamu batandise okuba nga basosolebwa mu bitundu gye balaga abatannaba kufuna ku doozi eya COVID-19 bakulaze wanene abantu abawerako nga bagenda mu maaso n'okuba nga batottola engeri gye baganyeemu okubaako n'ebintu bye baguza okubaako n'ebifo we bayingira olw'okuba nga tebanaba kuba nga bagemebwa ekirwadde kinene ekya COVID-19 mu ggwanga eri Amerika bagamba nti distribution ensaasaanya oba engaba ey'ekirwadde oba entambuza eya vaccine eya COVID-19 tekwatiddwa mu ngeri nnungi abantu batandise dda okubonaabona ku lw'ensonga eno asinze okukwasa ennaku mu nsonga eno baleese wano eno omuvubuka amanyiddwa nga Diane Keynes ono atambulira mu kagaali naye yabadde n'ennyina n'abaako n'ekitundu waganibwa okuyingira olw'okuba nti omwana we aliko obulemu yabadde nga si mugeme ekirwadde ekya COVID-19 bakoowodde gavumenti eyawamu okubayambako ku nsonga eno nti kubanga balaba nti n'okugema nakwo okutambudde mu ngeri ey'akasoobo ate banaffe abalala batunulidde nti mass vaccination mu kitundu ekya England nayo egenda kutandika olwaleero bataddeyo centers endala 7 okuyambako okugema Bungereza eyagala nti by mid-February wakinga bakagemayo abantu obukadde 15 kubanga kipanda nakyo kitambula kasoobo kati baguddewo ebifo ebyenjawulo abantu abangi basobola okubanga bajja babageme okusinga lwakibadde kitambula luli nti twali kigenda mu malwaliro gokka na care homes zino naddala omusangibwamu abantu abakadde emyaka 7 n'okweyongereyo kati baguddewo centers kitegeeza nti omuntu waba ali kumpi awo asobola okujja n'atalinda kumusanga busanze eri mu ddwaliro gye bagenda okugemera abo kubanga obusanga mu ddwaliro kitegeeza obeera osanze mulwadde naye gwe ali newakaawo kati centers zino 7 kitegeeza nti omuntu asobola okutambula mpolampola n'atuukawo ne bamugema ate n'addayo eka n'akwasaganya ensonga endala. Pulezidenti w'eggwanga erya Algeria ennaku z'omwezi zaali 28 omwezi ogwa Oktoba bwatyo n'atwalibwa mu ggwanga erya Germany okufuna obujjanjabi bwe yatuusibwayo ne kizuulibwa nti yali alina ekirwadde ekya COVID-19 era abasawo ne bakola ekisoboka okulaba nti bamujjanjaba avuunuke ekirwadde kino. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwa Desemba njogera ku mwaka oguwedde bwatyo n'asobola okuba nga akomezebwawo ate mu ggwanga lye erya Algeria naye ate wetwogerera kaakano mbu bamuzizaayo mu ggwanga erya Germany. Ku mulundi guno bagenda kujjanjaba ezimu ku complications ezaava ku kirwadde kino ekya COVID-19 teyawulira bulungi mu magulu omwo kino kipya okusinziira ku bakugu. Musajja mukulu ono bagamba nti ku myaka 75 gyokka gy'alina egy'obukulu mulungi nnyo mu kunywa sigala era bagamba nti kyandiba ng'oba oliawo kirina engeri gye kisobola okukosaamuko treatment emuweebwa kati abadde nga balina emboozi za kanywe sigala mbugume neme kufuna kirwadde kya COVID-19 ndowooza mulaba nti tugenda kufunika n'eggwanga erya Congo. Mu ggwanga erya Congo eriyo ba Rangers 6 battiddwa. Rangers babeera bakuumi ba bisolo naye bano baavudde eri ate ne bagenda mu maaso okubatirimbula. Eriyo obubinja bw'abatujju obwasigala eyo bwabasanze butambula mu Virunga National Park and almost yesinga obunene mu ggwanga mu Semazinga Africa ku lukalu lwa Africa. Virunga National Park eno yesinga obunene ate yesinga obukadde naye bano babadde 6 nga bagezaako okutunuulira golira ezo n'okulaba engeri gye zitambulamu abasajja gye bafuutuse ne babakuba amasasi
kubanga eno rainforest kibira kiri awo kyamaanyi nnyo kiri eyo kiri isolated naye ng'ate eriyo remnants abo mulumulo obw'abantu abasigalayo obubinja abatujju bavudde bambi ne babatirimbula amasasi olunaku olwajjo naye ng'ate si bibasoose abantu nga 200 batirimbuddwa mu mbeera eyo ddala mu national park eno babalumba ne babakuba n'ensolo zennyini zibakwatirayo ate ne zibameketa kibi nnyo bannaffe bano tetuyinza bawawaabira olupapula olufulumira mu ggwanga erya Kenya olwa Daily Nation luwandiise ku nsonga ey'akalulu Uganda yeteekerateekera okulonda n'agikulembera ku mutendera gw'obwa president naye boogedde ku ffujjo eribaddewo boogedde ku ngeri ebintu gye bize bitambulamu bukyanga batandika okunoonya campaign mu butongole kifaananyi okirabye bibaawo ebyo nedda ssebo eyo freedom of speech okwo kutujogera omwaffe freedom of speech ebaawo lwaki era omuye naye you don't have the right after speech waliwo president yagamba bwatyo nti oluwa ddembe okwogera naye tolina ddembe ku kyobeera oyogedde oluvannyuma yali amini president nti you have the right to whatever you say naye after tebakimanyi nti ssemateeka waffe alagira nti asigala mu kintu ng'akira kakati buno bukatuni babukuba nene ewaffe mu ggwanga erya Uganda ne butambula yali omukulembeze omu yekka eyatabukira wano yali president wa Tanzania Magufuli Pombe ojukira akaana akakola dudulingi mu kifaananyi kye kali kaana kasomero ne kakuutiza omukulembeze mu kitabo era bakanonako ne bagamba nti sebo omusango gw'ozizza munene nnyo era bakavunaana ne bavunaana ne bazadde bena anyhow ndowooza tugende tunulire omulamwa gwaffe olwayo tugenda tutunulira nti ebula ennaku 3 zokka enteekateeka ey'akalulu okugenda mu maaso akalulu ako bonna twakitegeddeko nti olwaleero bannaffe special interest groups ezo oba grupu ez'enkizo zigenda kulonda bakansala abaabwe bannaffe abaliko obulemu bannaffe abakadde bannaffe abavubuka bo leero n'enkya bagenda kulonda ku mutendera gwa disitulikiti ate n'omutendera guno ogw'abakansala ogusookerwako naye ng'okulonda okwa bonna okuli geno okusinga okubanga kumanyiddwa nnyo bannayuganda kweko okwa 14 leero wezibeera 11 mu butongole z'ennaku 3 ezibulayo twagala okuyisaamu mpolampola kubanga byebyo tugenda okubanga tutambuliramu akadde kano tulabe embeera eri etya kyekirina okubanga kikolebwa obuvunaanyizibwa bwa munnayuganda buli ki obuvunaanyizibwa bw'omulonzi buli ki akakiiko ak'ebyokulonda etteeka livunaanirawo singa tolonze singa otaataaganya kiki kiba kikuvunaanyizibwako era olina kubanga okangavvula otya mu bufunze disitulikiti zigenda okubanga zironderwamu ziri 146 ndowooza ekyo abasinga bakimanyi constituencies ziri 253 constituency yonga bolaba Busiro East, Kampala Central, Busiro North zezo constituencies ezigenda okubanga zirondebwamu naye nga ziri 253 sub counties ziri 219 ezigenda okubanga nazo zironderwamu ate bogenda ku parishes emiruka giri 1,594 ebifo bigenda okulondebwamu polling stations giri 2,314,684 ate nga abalonzi bonna bali obukadde 18,113,363 oyinza okugamba nti 18.1 million voters bebagenda okubanga balonda akalu kano okwawukanako n'abalonda omwaka ogwa 2016 oba okwawukanako n'omuwendo gubadde gumanyiddwa emabegakaawo ng'obukadde buli 17 abantu bangi bemulugunyiza bweyongedde batya abalonzi batuuse batya abamu batuuse balina okubanga balondera nga babasindika mu bifo birala okusinzira ku voter allocation slips zaabwe naye anyhow bwabanga bakukkiriza wonna ogenda okulondera tugamba nti ekikulu voter turn up mulundi guno egenda kubeera nga y'amaanyi kubanga olabidde ku buvuyo obubaddewo mu kujjayo busiripu bokkaboka nga kiraga nti abantu baagala okulonda era nga buli omu kyakubiriza buli munnayuganda genda okusasazinga eddembe lyo olonde. It is your right to vote. Teri agenda kulemesa kulonda mu mbeera yonna naye bw'oba ova ewaka kuba kati eriyo famire ezimu nga maama alonda kirala taata alonda kirala batambudde okuva gye bavudde yonna yonna nga bayimanyidde ddala nti taata wa NRM maama wa NUP oba wa DP ne tutekawo mbeera ate mu nnaku esigadde entono zino okufundikira ate embeera erabika nti ereetawo okusuka omugwa n'okkaka omuntu mugenda tulugunya abantu togenda kulya kyamisana kubanga oganya okukkiriza nze kyenzikiririzaamu omuntu waddembe okubeera mu nzikiriza yonna yonna azilonga azawuza emyaka 18 nga mulonzi aba yeesalirawo okuwagira kyonna kyayagala. Okwesalirawo kyeki? Okukozesa obumagezi gwago
n'osalawo okulonda gwe kyoyagala nga tebakukase. Okay. Yes. Ng'osinzirira ku ki? Kati tuve mu kulonda kwokka tutunulire okwesalirawo okuli gyenno. Omuntu kiki ekiyinza okulaga nti kati asobola okwesalirawo? Anti kakati kisinzira ku muntu. Gwe kasitoweza emyaka 18. Kitegeeza obeera okuze, obeera ofuuse omusajja oba omukazi. Anti kakati mu bululu obumu oba mu bumyufu sijjukira bulungi tebambuuza naye osanga ow'emyaka 50 nga naye ali mu taxi oba baasi emutute Samuel agenda okuba akalulu. Aba yesaliddewo oba aba akoze eki? Ndowooza abeera ayambiddwako buyambi oba yasalawo dda naye aba aweereddwa ntambula. Aba ayambiddwako buyambi okutuukiriza kirooto kye Paul. Nga abamu beemulugunya n'okwemulugunya ne bagamba be baleese abalonzi tetubategeera. Ate bye byanjawulo kati eba kidnap baya mwana muto. Eriye be yache. Eyo nebeera kidnap. Baba bakuambye ne bakutwala mu constituency endala. Kati awo kidnap ate tekiyingira mu ekyo. Kidnap kubeera kuwamba muntu n'omutwala mu kifo kyoyagala. Kyonna kyonna ati whatever age gy'aliko. Kangereze kuba LDU kiyinza okubakkiriya. Twalabanga abantu wanene ku Old Kampala nga basiraanye tebalina transport abazzaayo. Basasudde Samuel okuva eggulu bajje bakole ki? Babawandiise. Kati okwo kubeera kuwamba abo beereta bokka atani yabawandiisa. Basasula ne bagamba bagenda bawandiisize. Kati embeera eyo oluusi ebaawoko mu kuwuddiisa abalonzi. Kuwamba ekyo yo omuntu obubeera bufere abantu obufere bwawule ku kuwamba omuntu kubanga okuwamba omuntu gwe bakutwala nga akunyonyodde. Kidnap obubeera bakugwiride bugwizi walaba bwe bawambira mu Queen Elizabeth ngaba okwali Ranger n'okwali omuzungu yalezze okulambula ne basaba ransom kati kwe kuwamba nti bakukwata ne bakusalako obusazi naye ne bakukutte ne bakubula n'okubulira nti tosobodde kuwandiisibwa wano tokutwala eno n'okkiriza okwo tekubeera kuwamba. Nakusaba ne sente nga nawe oyagadde noga nti kakati okusinzira wano tulemeseddwa eno Karamoja katugende e Kampala kubanga yo ebifo gye biri. Naye tudde ku mulamu ogwaffe okulonda kwe tugendamu ennaku olunaku olwokuna okuli jeno obuvunaanyizibwa bw'omulonzi buli ki? Eyo layini yaliwo nga COVID-19 tanajja. So bannayuganda abalaba abantu abo abayimiridde nga tewali kabanga togamba ati okwo kwaliko ne Besigye namba 2 wali akali ka 2 kiki ekisumuluzo okirengera bulungi. Okirengera bulungi tewaliwo kirala kyolengera. Ekifaananyi kye n'ekisumuluzo obiraba bulungi. Ate ekisembayo wansi kino kyali oyo ya musajja ow'enkofiira Yoweri Kaguta Museveni era ng'agalonda omusajja ow'enkofiira yekka ali Kakonge. Naye tugamba nti omulonzi waliwoko ebyagenze maaso ne bitereezebwamuko essimu jangu nayo bagikiriza naye as long as ogikozesa responsibly wakati eri abamu balina defiance yaabwe ajja kutuuka we bagenda okulondera agambe nti essimu bazikiriza agiyingize mu Kodondi area atandika okukuba ebifaananyi bamukwatire awo naye nga bagambye it was very clear jangu n'essimu yo gikozese mu bitundu ebirala enebbali Kodondi area eyo mumuyingira ne bakuyuliza akakonge n'otambula tebakkiriza akaguwa wolengera katteekwa kikirizibwa okwatiramu essimu singa omuntu ankubira tokwatiramu essimu kakati bufuna gwogirekera wali bwoba oyingidde beera n'essimu yo bwoti mu nsawo yo otambule nayo kubanga wabaddewo okutya nga baga nti essimu teteekeddwa okubanga etuuka ku polling station then ne bakikiralifanga nti essimu yo osobola okubeera nayo as long as naye weefuge nayo toyingira nayo muli munda mu Kodondi area otandika okukubakuba buli osanze ebifaananyi ereme baleme kukubira ng'eyimba akayimba akatukuulako Katumba ayingidde studio Katumba tetumukubira campaign ennaku ziweddeyo naye bibye naye nga bambi essimu gifuge totuuka wali olw'okuba bagambye nti ebifaananyi birina kuba restricted just awasibiddwa akaguwa otandika okwambushinga abantu nga buli gwosanga omukuba ekifaananyi abantu bajja kukuba empige mazima nato ojja kumalaga kuba abantu abamu balina ekyejo mu live streaming kati ajja kubanga layini yaffe yenawo bonabona bola abali mu layini abantu bajja kukuba empi si buli gwomala osanze era naffe bannamawulire si buli gwosanga omusonga mu kamera munange ng'omusonga mu kamera bajja kukuba empi jjukira nti akalu kano ke tugendamu kabavubuka naye nga sinnaba kwerabira njagala kusaba bannayuganda abateekateeka okugenda okulonda kino kikulu nnyo ekya olugoye olugenda okwambalwa saako ne masiki yaako nkwegayiridde omulonzi agenda okulonda wandibanga engoye zonna zonna oba oli awo tolina
naye ng'olina z'aba candidates abeesimbyewo abakugabira abakusigamu nti munange yeeyo nga kuliko n'ekifaananyi kya candidate wo. Tumanyi nti bannabyabufuzi bazenga boogera nti gavumenti yakola obunafu mu kugaba masks n'etagaba. So kakati mulina masks ez'aba candidates bammwe ku lunaku olwo tozireeta zirekeeko ewaka, yambala ekintu ekikulaga nti oli neutral nti tolinawo ogwa. Ekintu kye tugenda mu campaign zo zibadde nga musobola okukola effujjo ne mwezoganya ne mukola buli kimu, naye kakati waliwo obeera ogenda kabokisi. Buli muntu yenna ateekwa okuba nga obwongo bumaze okusetolinga ng'amaze okulowooza ku biri byonna byonna. Tojja kuba muntu candidate wo, ebintu ebyo biyinza okuleeta omutawaana. Oli ajja agamba nze nabadde nina masiki ne baŋŋaana okuyingira ne baŋŋaana okukola ki, naye teri yeetaaga kulaba candidate wo. Awo oba okyakuba campaign kiba kikyamu nnyo okugira mu kintu kyonna ekiraga oludda olw'ekibiina ky'ebyobufuzi. Oyinza okwambala ng'ogamba nti nze gwe nyambadde simuwagira naye nyambadde bwambazi, still era tekikuwa lukusa kugira mu langi yonna, kugira mu langi tugireke, naye ekintu ekyekuusa ku kyekibiina mu fashion, mu kabonero oba muki, bambi tobireeta ku lunaku olwo oleme kusanga kaseera kazibu si n'abakuumaddembe bokka naye n'abantu bo. Kuba bw'onaatuuka mu layini eri ng'ekyali mpanvu, oli naakulaba ng'oliko ekibiina ky'olese nga sikyawagira, agenda kwambalira akalulu kalimu abavubuka bangi, abakuumaddembe bwe banaagendera okukutaasa nga bamaze okukolako emikolo egiwerako. So n'olwekyo ebyaliwo ko emabega bituyigirize. Banene abantu abagendanga mu maaso n'okuba nga bambula bannaabwe engoye olw'okuba nti bo banyiivu, biteekwa okutuyigiriza bye tugendamu kati. Kuma emirembe. Ekirala kye tugamba nti omulonzi oba kampa ez'enjawulo ezigenda okujja okulonda muleme kuyeeya bannammwe. Kuba kati wano tugenda okuva amaka gaffe eri abantu abamanyiddwa nti ono gundi famire yaabwe ewagira gundi ne famire ya gundi ewagira gundi. Abamu nga baagala kulumbala bulumbi kuba kwegwa mu malaka just lwakalubululu kano nti mututte ebbanga ogezeza okumuperereza okudda ku saidi yammwe aganye. Oyagala okumulagako ku lunaku olusembayo. Temuyeeya bantu bano. Awangudde kampu ewangudde yefuge lukyamukiraawo kiggweeraawo kale kubanga manya nti nebe muwangudde naye nabo balina obusungu bwabwe. Ebintu by'okuyeeyayeeya ebyo ogiwadde omuliro bakajajjatta bye biviirako embeera ya violence n'okwegunga olyaga otuyeeya otya nga mutuwangudde. Kuba kisigala nga it is traumatizing. Nakubuuza lwabadde lutalo. Kisigala kubanga tugenda mu kalulu kano nga it is not a road I think. Just ogenda nga omanyi nti okusinziira yawule gamba nti okusinziira ku balonzi so si abeesimbyewo kye batulaga tekibako kusinziira mukulu wamala tulaba embeera yonna sikufa obuvunaanyizibwa abeesimbyewo ba candidate situze tubalaba emabega nga oli agirayo munne mundu oli aleeta ebisawo bya ssente aleeta ki nekisiiga ekifaananyi mu bannayuganda nti ebintu binene ebya politics byanfiirawo nteekwa okugenda kakati eri abalonzi ffe ndowooza yeteekwa okutuvaamu baliwo babeera balina ebiruubirirwa ebyabwe ffe tusigaye ne mentality egamba nti twetaaga mukulembeze agenda okutukulembera ku mutendera gundi so tuleme kulwanagana gwoba owagidde oba ayiseemu oba tayiseemu bw'aba tayiseemu mukama yeebazibwa amanyikiddwa ekisanja ekirala ajja kukola ki ajja kudda ate ono ayiseemu n'abawagizi baleme nnyo okwatakinga eri sayidi kubanga n'eri sayidi eba n'enteekateeka ennungi ze basobola okumaajinga oba oliawo ne baweereza naye ekyo mwekiri nti awangudde awanguddwa asobola okukkiriza okukolagana n'awangudde ne baweereza abantu n'ekiki ekikigaana kubanga kati tunuulira kati waliwo ebyogenda biyitiŋŋana nti abantu jangu simanyi ne peeni yo simanyi peeni zakakyuka ebyokulonda nkyayina kati ebyo ebigenda mu maaso tolina kujja na kintu kyonna kyolina okujja nakyo gwe ng'omulonzi jangu n'endaga muntu ojja ne voter location slip bonna be yeetagisiddwa ebisigadde byonna matirio gy'ogenda okukozesa yakakiiko ka byakulonda naye mbadde nga mbirengera jangu ne peeni toteekeddwa kujja na peeni byonna byogenda okukozesa peeni yakakiiko ka byakulonda akakonge kogenda okukozesa kakakiiko ka byakulonda ebyo byonna bijja kuba nga bikuweebwa wali eri naye incitement eyo bantu batandise okukola jangu na bino mujja tandika obbaga wagina ebintu ebizibu ennyo kubanga olaba n'omukuumaddembe tebamukkiriza kubeera na kisi ng'ali ku polling station omuntu bajja kutikamu ebintu ebijja okuleeta ate embeera enzibu ennyo n'okuteekawo embeera eyokusikomuga waddewo embeera era eya siilu ezamenyese ku bibokisi ebyatwaliddwa olw'enguudo embi akakiiko ak'ebyokulonda mulamuzi yavuddeyo kiriya n'agamba nti baawaddeyo extra seals
naye ng'okuddamu kubanga obukonge buno oba byonna materials okulonda ziteekeddwa okubeera nga ziri intact. Tutandike tuti ani asiringa obukonge? Contractor abuleeta busiringe oba babutuusa wano isine? Anti kakati wali baleetanga baleese batch oba pallet nga nnene then batandika okutematemamu ne batandika kino kigende eri kino kidde babirodingira ebbanda ewali warehouse yaabwe ne batandika okutikka naye mu transit wano waliwo kati nga walengera koboko tino byatuukanga siru zimenyeddwa naye mu kino nga zimenyese ne beebuuza nti zamenyese zitya ne bagamba ekikulu kyeki ebintu byabwe babitissebo byabadde bikyali intact not tampered with. Kakati baweleza extra seals obusanduuku bwaffe wano bwebu yes bukoze myaka eno kati seals ezo bolengera wakayero n'akakeeru eteekeddwa okubeera nga nsibe bulungi era wali ku nteekateeka y'okugulawo okulonda abantu balina okuwitnessinga nti box eno tebadde nsumululeko wadde ne musayininga. Kakati omukulu yagambye nti as long as ba agent bavuddeyo ne bakakasa nti DR forms ezo zebaweereza zezo nti musayininge nti zezo nti obukonge bwe okusinziira ku numbers ezasindikwa nti zezo register yeyo nti yeyo obwo bonna siro zirengerezo nti omumbu atuuse nga zimenyese teziriiko. Kati awo newajjawo nawo ensasagge ey'amaanyi nti byabuliddewo lwaki zavuddeko bitya kubanga polling station yonna gino emitwalo 310 ngeze tugamba muteekeddwa okutandika okulonda ng'ekintu kisibe era bakigule nga mwenna waliwo ne ba witness almost abantu nga 10 bajja witness ne bakakase nti ddala tutandise okulonda nga balinamu ebiri kubanga obwerufu bwokka bwe bujja okuleetawo akalwako obwenkanya abantu obutakola ki twatandikanga olwedde mwabiguddewo dda tetwamanya gye byabulira kwakati ebintu ne babitwala bituukira ku police stations ne babikuumira eyo kati awo muteekeddwa okukakasanamu abakuuma ddembe nti temutampalenga na siruzi zino bwe basiru emenyese ba witness bajje bakakase nti emenyese naye bisigadde nga mwebiri kubanga abantu bajja tandika okwemulugunya nti olwedde mwali mwatubbirawo dda byali byagootaana kubanga process kasita obeera ng'otambuza process y'okulonda weegalangatanya mbweti kitegeeza n'ebirala byonna bijja kubeera nga bifu oyinza okutambuza byonna campaign n'otambuza byonna nekifiira awo munatandika okwemulugunya nti byajja baali batubba ddandaba byakola bwe biti ate mwali mwatusuubiza n'otubba ndaba biki kati ebyo byonna akakiiko ak'ebyokulonda kateekeddwa okutangaaza buli eyemulugunya yenna babeere nga bamuddamu okwemulugunya ku nnaku wemulugunya kakiiko ak'ebyokulonda wemulugunya kuba agenti okoze otya beera nga barespondiga wozibikira bwoti information flow omuntu ajja kutwala buli kyayagala ayingizewo buli kyayagala agamira abantu mulete biri nga tebikkirizibwa ennaku 2 esigaddeyo zino ziteekeddwa okuba nga bannayuganda bongera okuba abeegendereza ennyo bw'onoofanya efujjo ojja kuwona kye banaakukola kubanga buli ataataaganya enteekateeka y'okulonda amateeka gali kiriya jangu nakino jangu nakiri kino tojja nakyo toyambala ngoye z'abakandideeti ojja kujja nga weekalakaasa n'obujozi bwa NRM oba bwa NUP webalondera bajja kukwata bukwasi. Njagala kusaba bakandideeti abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo okufa ku bulamu bw'abalonzi baabwe ne Uganda okutwaliza awamu. Omanyi tebibulamu kati buli muntu yenna yenna asobola okugenda online n'abaako ne byayogera nga akasuka butereevu. Obudde bwe tugendamu buneeno obw'okuba akalulu ekigambo kyo gwe yeesimbyewo kitegeeza kinene nnyo eri omuwagizi wo oba eri n'omuwagizi w'ekibiina ekirala. Kangeze owa NUP asobola okwogera ekintu aba NUP ne batuula naye ate owa anti n'agamba teyandibaddeyo n'ayogera ekyo. Kati effujjo ne libeerawa ne liva ku banafu aba NUP. Twala ekyokulabirako ekyabadde mu ggwanga eri Amerika obubaka obwavudde mu mukulembeze kiki bwaleeseewo. So kakati nsaba abakulembeze baffe beefuge naddala bwe tutuuka ku nkola eno eya live streaming kati ekute wansi ne waggulu ku lunaku olwo abalonzi mutuleke tulonde nga bwe tuteekwawo kubanga tulonda temutandika kulangirira bye musuubira nti ebivudde mu kulonda nga tukyalonda omanye ebyo biyinza obutabulamu. Oli ayinza okulinda ssaawa 6 ogw'emisana atandika okugamba nze okusinziira ku inside sources nina buno bwe buti. Kati ojja kutabula abantu awo ate waveemu okuyiwa omusaayi. Nsaba mukulembera abantu abalamu
abantu abalamu be bagenda okubalaga obuwagizi ate be bagenda okubongera ekisanja ekiddako. Ekisinga obukulu nti ku mulundi gunene bw'otunuulira percentage esinga ey'abalonzi bavubuka bangi nnyo kakati babuuka akaguwa ak'emyaka 18 basobola okulonda kati okwawukanako kulonda kuli eri okwaliwo kati kitegeeza nti abavubuka buli lwe tubafiirwa tuba tufiiriddwa kinene nnyo mu ggwanga. So n'olwekyo abakulembeze baffe abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo nsaba mukuume obuntu bulamu, nsaba mwefuge. Bw'olaba nga waliwo candidate akutwaliriza tokozesa mwaganya, tokozesa mukisa ogwo okugamba nti kangenda ate muzoganye nga mpitawa ku mikutu mugatta bantu kuba nsuubira egyo UCC yalemererwa. Terina ngeri gyesobola kustopingamu muntu ali ku live streaming nti oba okujjako restrictions ene ewalala naye ng'eyo abantu bakyalina freedom, naye ate freedom tuleme kugikozesa mu ngeri ate eyuwa omusaayi oba etabangula emirembe. Ebintu bino tubirabanga ebya bulijjo naye birina nakyo justice. Nkubanga tetwagala tutunuulira 51% agenda okufuna 51% yajja okulangirwa naye singa yigaana tuddayo akalulu ate envunula bibya. Bannaffe aba opposition bagamba nti birala biganye bajja gatta amaanyi bonna. Gegaana etya. Singa 51% tewera mu kulonda okusookera ddala mundi ogusooka envunula bibya. Kyali kibaddewoko mu Uganda. Bagenda mu penalty bajja gatta ate baleete omuntu omu. Robert Mutebi tugende maaso tulabe oli mu bitundu eby'ennaalya akedda atya bo abalonzi bagamba ki ku nteekateeka eno ey'akalulu akabuzayo just ennaku 3 zokka okukkirira box. Bonna bwe buti ku Lwokuna nga tutandise okufuna nti wano babakutte na buno wano bibadde bwe biti ne tugende maaso tubulire ennaalya akedda atya enkyala leero. Nziramu okugamba gowena abeera ku Soul TV nti bwe bakwata leero ng'olina omusango gwonna gwozizza amazima go gali nti ebikisa gy'okulonda gy'oli giri ebitundu 0.00001 ku buli 100. N'olwekyo gwe wenna ayagala oba oliawo okwetaba mu kulonda okukibulayo ennaku 3 n'essaawa embale njagala kugamba nti beera mukakamu, sigala ng'oli mukakamu mu njogera ennyango nnyinza okugamba nti totumbiiza. Robert Mutebi nannyini field mbalamusizza mwenna abakeeredde ku Soul TV. Muhammad Wamala ne Fred Nabwire mbasanyukidde nnyo okulabika nti mbegaseeko enkya ya leero nammwe abagenda maaso n'okutulaba ssaawa zino. Ennaku tuzibalira ku ngalo, tuzibalira ku kibatu ezisigaddeyo. Obukakamu, obwegendereza n'okukwata empola ebintu mu kiseera kino kyekisinga obukulu tusobole ffenna okutuuka ku lunaku luli nga tuli balamu, nga weetuli, nga twetaaya, nga tusobola okulabika nti tulonda. Wamala Muhammad ne Fred Nabwire nammwe kennyini bwe muba mwagala okutuuka ku lunaku luli nga muweereza eggwanga nga musobola okwakisesinga ebifo gye bagenda okubalira obululu ebyenjawulo tally centers, nammwe mbagamba nti oluva ku set mugende wali ku mugende wali okwewandiisa kugenda maaso okuakreditinga abagenda okulayika nti beetaba bannamawulire abagenda okulayika nti bagenda maaso n'okugenda maaso okutunuulira oba oliawo embala y'akalulu n'ebiringa ebyo ku tally centers bagenda maaso n'okubawandiisa wali ku Serena. N'olwekyo bwe muva wano nammwe musimbule busimbuzi mugende mubeere nga oba oliawo mufuuka abajulizi ku ebyo ebinaaba bigenda maaso okulunaku olwo. Bingi bye mwogedde ngenze maaso oba oliawo n'okulabika nti engoberera okusookera ddala Fedi Nabwera ayogedde ku kintu ekya kala langi n'obubonero bw'ebibiina ekyo kyo kituufu babiganye okulabika nti byambalwa ku lunaku olwo. Ekibuzo ekiriwo kati mu bannayuganda nti oba oliawo kalazi baziganye naye oli bw'anayambala eya white, eya yellow, eya red n'endala nga tekuli kabonero ye banaamukkiriza okuyingira. Abafu oli bw'anayambala kakofiira nga kamyufu nga kayero nga tekaliiko oba oliawo logo ya kibiina ekyawagira banaamukkiriza okuyingira. Bwe kanaabeera ka blue green nga tekuli naye nga yambadde bwambazi kakofiira naye banaamukkiriza okuyingira. Bye bibuuzo bannayuganda bye beetaaga kakati okubaddamu nti oba oliawo bwe batunuulidde langi oyinza okwesanga nga langi kumpi zonna ziri affiliated n'ebibiina by'obufuzi wano mu ggwanga Uganda. Kakati kyebagala okumanya nti bwe naabeera mu reedi yange nga teriko kabonero bananzikiriza okwakisesinga polling station. Ekyo bannayuganda beetaaga okukimanya. Ensonga ey'okubiri Muhammad Wamala gy'oyogeddeko ebadde ya
obuseozi obwakutuse naye akakiiko k'ebyokulonda kakizeemu bulungi era abantu tebasaana kweraliikirira ate nga bw'otunuulira engeri gye bakizeemu yeeyo entuufu nti ebibokisi bino biri metallic oba oliawo byateereddwa mu galoole aganene ne babitransferinga okuva mu bitundu eby'e Kampala okubitwala mu bitundu ebyewala kakati mu mbeera eyo ey'enguudo za Uganda nga bigenda bizina bigenda bikola ki okwekuuba tekusobola kubulamu kulabika nti byekuuba meto naye nga wakati waliwo oba oliawo plastic ekyokuba nti oba oliawo busiuzi obwo bwakutuse ekyo tekyewalika naddala bw'obanga wasoma physics ekyo kiraba nti okwekuuba okwo naddala nga meto yeekuba ne meto naye wakati nga waliwo plastic tekisobola kubulamu kubanga siraba significance siraba buzibu bwonna buliwo kantu ako kulabika nti kakutuka ku lunaku nga luno nga tetunnatuuka oba oliawo kulonda ekisinga obukulu bantu kubulaba ku lunaku lw'okulonda lwennyini nti bulimu state ki ekyo kyekisinga obukulu naye ate era nandyagadde bannayuganda basanyukiremuko katonotono ku kakiiko k'ebyokulonda kubanga we katuukidde olwaleero nga oba oliawo ebikozesebwa ebisinga bituuse mu bitundu gye birina okutuuka ekyo kiraga nti ku mulundi guno abantu bandironda mu time atuyinza obutabeera na mbeera gy'owulira nti eggulu balonda e Kampala Makindye Nansana abululu tebunnatuuka mu mbeera eyo kubanga okwetegeka kyekisinga okubanga kikulu tuli mu wiiki bannayuganda gye bayita poliisi nkukoze eki wiiki eno gye tutandise olwaleero bannayuganda basazeewo giyita poliisi nkukoze eki kitegeeza nti baterese enjogera eyo okulabika nti oba oliawo omuntu wa bulijjo ne poliisi bafuna entegeeragana eyawamu nti poliisi n'omuntu wa bulijjo balina kukolera wamu balina kubeera mu mbeera emu semambo gyongambye si entuufu naye entuufu eri poliisi nkoze eki yentuufu eyo si afando nkubira ki nga bwongambye nedda poliisi nkukoze eki kitegeeza nti ako kabeera kabonero basigeno gyoba owadde owa poliisi okumanya nti tolina kyokoze oli waddembe tolina buzibu bwonna naye ate twewala okuprovokinga abasajja abo naye okubanga oba olya fenna tukuuma eddembe obutajjayo mifumbi okozesa ako ka hashtag poliisi nkoze eki ate kajja kubeera nga ko kali polite okusinga ebirala byonna mu ngeri gye twetegekamu okulabika nti tugenda mu kalulu ak'omulundi guno ekintu ekirala kyempuliddeko bannanga bali mu studio nga mwogerako kyendaba nti tekirina buzibu era nga kizze kitrendinga nnyo mu wiiki eno ne mu wiikendi okusingira ddala kyeky'abantu okugenda ne peeni zaabwe nga bagenza okutiikinga akalulu sirowooza nti peeni omuntu okutambula ne peeni oba okukozesa peeni ye ogenda okutiikinga akalulu kirina obuzibu bwonna ffe kyetulabye mu wiiki eno ne mu wiikendi wabaddewo press conferences nnyingi ku sayidi zonna NRM ng'etuuza NRM babiki nga batuuza nabano nga batuuza buli ludda nga lugezaako ate okuteeka ku lunnaalwo nti bano baagala kukola kino bano baagala kukola kino tuzudde bano baagala kukola kino bano baagala kukola kino ndowooza oli okugenda mu kulonda ng'alina ka BKK oba ng'alina ka nayisikiri yake kubaze tusinga okozesa wano n'atiikinga n'akaza mu nsawo ye n'avaawo ate kirina buzibu bwonna sirowooza nti etteeka liragira nti omuntu alina kukozesa peeni eyo yennyini eri mu bensi nedda ndowooza nti kapeeni nga kapeeni omuntu waddembe okgenda n'akakozesa okugyawo bino ebigambibwa nti oba oliawo ziri peeni ze baleese inki akola bwati inki mu dakiika bwe ziti akola bwati sirowooza nti waliwo ekiyinza okulemesa omuntu okugenda ne kapeeni ke okulabika nti kakozesa okutiikinga bwamala n'akaza mu nsawo neyeeyongerayo oba n'atema ng'enjogera y'ennaku zino bweri ekinyegenyege ate kyo kyamaanyi mu bantu abantu balinda bulinzi lunaku olw'okulonda naye nga okutya kwosijja kukikisa kungi nnyo mu bannayuganda kumpi buli wooyita buli omu akubuuza tunaakola ku lwokuna tunaakola ku lwokutaano ku lwokusatu kinaaba kitya embeera yeeyo eri mu ggwanga Uganda naye nga bwe tutunuulira engeri security gyetegeseemu ebintu tulaba nti oba oliawo eggwanga Uganda ligenda kubeera safe era nga tugenda kubeera n'emirembe asisuubira nti wajja kubeerawo ate ekyenjawulo ku bye tuzze tulaba nga tugenda maaso n'okulonda yembeera eri mu ggwanga Uganda naye nga nze essaawa zino ndi wano naalya njagala kubalagako bulazi n'ente embeera eri wano we tuli essaawa zino
nga yeyo gyogenda maaso n'okulaba era nga bwe nkutegeezezza nti gwe wenna ayagala okulonda ku lunaku olw'okulonda olunaku olwokuna weewale okukola ebikolwa ebiyinza okulabika nti bikusibisa kubanga bannaffe bonna be muwulira abazze mu kooti ne babagamba nti mugenda kuddanga ennaku z'omwezi 19 mugenda kuddanga ennaku z'omwezi 10 mujja kuddanga ennaku z'omwezi 20 kitegeeza temugenda kubanga mwetaba mu kulonda kwonna ekimu ku bintu byotalina kubeerako na ddembe lyo nga oli musibe kyekyo ekyokubeera nga oli mukomera gwe wenna ali mukomera togenda kubeera na ddembe lya kulonda kubanga ate enteekateeka n'engeri oba oliawo entereeza y'eggwanga Uganda omusibe temukkiriza kulonda kubanga mu Uganda titulondera makomera tulondera mu bifo byennyini physically ogenda ewali register mwolina okulondebwa so gwe wenna agenda okukwatibwa oba eyakwatiddwa oba kooti gwegambye nti ojja kujjanga ennaku z'omwezi bweziti beyond 14th ojja kubanga teweetaba mu kulonda muntu gw'oyagala kulonda n'olwekyo okubeera abakakkamu kyekisinga okubeera ekikulu tutuuke ku lunaku luli buli omu lwe yeesunga ng'osobola okulonda nga tewali akuba kono enguudo ku Northern Bypass zo buli dakiika eyitawo zikyuka nga nawolovu ntegeeza flow eya traffic n'engeri abantu gye batambulamu nga bw'olaba wano enaalya we tuli luli nabalaga kisaasi bwe wali wayimiridde nga amakubo gabuzaabuza abantu nga bagenda maaso n'okubula kaakati n'enaalya we tuli ssaawa zino mulaba engeri emmotoka gye ziwetamu eziva e Namugongo ezaagala okudda ate mu bitundu eby'enjawulo okudda mu bitundu oba oliawo ebya Namboole n'awalala olaba engeri gye ziwetamu nti bw'obanga oba oliawo totambudde nga wetegereza obupande oyinza okwesanga nga gwe agende Namboole ate ogukidde Namuŋŋoona naye ekisinga okubeera ekikulu wano kwe kubanga tambula nga ogobera obupande kubanga oziraba ezigenda mu bitundu eby'e Namboole oba oliawo nezambuka ne zigenda mu bitundu ebye Ntinda n'awalala awo weziwetera then weziwetera wo wafunda nnyo ate ne ziba nga zikomawo eno bwe zikomawo eno waliwo ezambuka nezambukira ddala eri waggulu ku bitundu eby'Entinda naye ate ezigenda mu bitundu eby'e Namboole ezikwatira ddala Northern Bypass zo olaba nti zibalaamiriza mpola mpola ne ziyita mu budiversion z'obwo bw'olaba obufunda ennyo obuteereddwawo awo nawo waliwo okubula kungi nnyo awo kugira ate ne zambuka kubanga wano bagenda kubanga bateekawo flyovers nga oluguudo luno lwonna kumpi bwe bagenda maaso n'okulukola motoka si nnyingi nnyo mu bitundu bino kubanga abaana tebakyasoma abantu abamu ebyokukola oba oliawo wiikeeno babivuddeko balinda bulinzi lunaku luli ate abagenda mu byalo nabo bakyali abamu n'abakyagenda nabo bakyagenda nga bagamba tujja kulondera eyo oba katugende twewale ebigwate biraze ekyalo kisinga ekibuga n'ebiri awo okwewala embeera gye balowooza gye sirowooza nti enaabaawo abasinga oba oliawo bagenze mu byalo n'abamu balemerayo bagamba nti kabisooke biggwe tulyoke tukomewo mu kibuga Kampala. Muhammad Wamala, Fredi Nabwire, kambaddiza omuzindaalo naye ng'eggwanga Uganda liri mu kinyegenyege sijja gamba nti liri ku bunkenke nedda liri mu kinyegenyege tulinda ennaku 3 n'ekintu ezibulayo tugende maaso n'okulonda bitwagala okulonda omuzindaalo ng'obawadde webali nnyo Robert Mutebi ate tusaako fiire yennaali awo naye ensonga y'okulonda n'abantu okujja ne peni zaabwe zino polling materials zina kubeera nga ziri provided by kakiiko ka byakulonda kuba onokkiriza omuntu okujja ne peni kitegeeza ajja kuleta ne ink pad abannayuganda bazibu nnyo wajja okuvaayo alete ink pad mulala alete ne indelible ink yennyini mulala alete neno maaka gye bakuwanga omaze okukola ki okulonda kati ate twawula eddembe ku busiru anti kati kyenkugambye nti singa olaba kano katono nnyo naye bannayuganda nga bwebamanyi oli ajja kujja ne ink ajje ne maaka yennyini gye bakumaaka naye ekintu kino ku mulundi guno kubanga kino eno exercise yakakiiko ka byakulonda whatever small oba pen oba it is provided by akakiiko ak'ebyokulonda. Ministry y'ebyobulamu gye buvuddeko yawera buli muntu ayingira mu kitongole okukwata ekkalaamu eba ku reception n'awandiika ebyo byonna byonna yali atangira kirwadde kya COVID-19 kitegeeza nti same pen weba egenda kukozesebwa mu mikono emingi wateekwa okubaawo disinfectant providing gundi just yokayuka kakati akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba nga kali willing okuteekawo omuntu agenda okudisinfectinga pen after every use then that is kakati bwe tunulamu ekyo olabe oli ajja kujja n'emmyufu oli ajja kujja n'eya kiragala oli leeta eya kkala etya kakati awo akadde kano ekintu kya SOPs kirina engeri gye kyakyusaamu almost ebintu byonna nti bw'otunuulira abali batambulira ku bikadde nabo balinganga abaagala okubireka
bagobere ministry y'ebyobulamu kyekola ki kyegamba kubanga era mu balonzi bano bonna abajja si bonna nti bategeera nga abakulembeze baffe balowooza nti tutegeera batulabanga abantu abategeerera wansi naye naffe tulina okwemulugunya ffe abalonzi kwe tusobola okugenda mu kooti ne twekubira enduulu SOPs zineno ziteekebwawo mu lwatu era ab'ebyobulamu bagenda bazoogerako ddi buli lunaku so akalulu kano okutwaliza wamu mwami Simon Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tugamba nti tubaagaliza buwanguzi naye tulabanga okwemulugunya olw'edde okuliwo okujjako nanti engeri omulamuzi gyagamba nti okusinziira ku bwino kati bwino yayinza okubulamuko naye nga ko okwemulugunya weekuli kuwera bwino yayinza okujjayo ebintu ebimu naye bannayuganda olunaku olwaleero mpunzika mbakubiriza okukuuma emirembe kikole ku lwa maamawo kikole ku lwa taatawo kikole ku lw'omwagalwawo omuntu yenna gw'olowoozaako oba tolina gw'otya yenna wano ku nsi suubira nti olina eyakutonda era ng'okimanyi bulungi nnyo nti assaamu ekitiibwa mu bulamu so n'olwekyo tokola kikolwa kiyinza kuviirako ate kuleetera munno kwetaba mu mbeera ey'obuvuyo oba ekiyinza okuviirako naawe okugenda mu kkomera tuve mu kalulu kano nga ffe nawe tuli waliwo ekiboozibozi kiri eyo wansi bantu bagamba nti ate bajja kukwata abantu bangi nnyo amakomera covid-19 waali ne baafande batyo okukwatibwa ki covid-19 bwengeri gye batagenda bakebera omukulu w'amakomera yagamba balina ebifo bya mitwalo 3 emitwalo 3 amakomera ebifo ebiri eyo kitali awawa tewalikiriza kutuba ku mbeera eyo kubanga bo bagambye nti kabeere presidential candidate nga yeesimbyewo n'amenya etteeka bajja kusiba bakulembese n'okugenda okweronda gwe kennyini nga candidate munaffe poa bamusiba olunaku lwajjo ngaebula ennaku 4 akyali mu kaduukulu tugamba munnayuganda tukuume emirembe kubanga candidate omwagala nnyo naye osinga mwetaaga wali oba yasinga kwetaaga ku lunaku olw'14 ennaku 3 ntono nnyo naye ate nnene nnyo okulemesa oyinza okuvaayo nga bakutte mu mwezi ng'ogwokuna eyo tukona kusobolya abantu bageza akaseera akalungi kagenda tunesinge campaign ezifundikira engeri gye zitambuddemu katugende mu maaso ate ne apology agende mu maaso batwala mu maaso fatufundikiridde wano tubageza akaseera akalungi. Soul Television, Femunyo.